akamwenyu tekakuva ku matama. Anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba. Yosam Properties. Bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala. Oyagala lya kyapa oba lya ndagaano. Oyagala lya kulimirako oba lya kulundirako. Naawe ayagala ery'okuzimba. Basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council. Bakubire ku ssimu 0748935 Ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwanga tto. Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti. Kiyite Cyber Security Services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshtech Services, empowered by innovation. Yes, buterevu nkwaniriza nate ku Focus TV erinnya Ade Wilberforce Muyanja abali mutulaba ku Focus mwe bali nnyo kubanga mutugoberera n'abali ku Unique Media mwe bali nnyo kubanga namwe ate mugoberera nabagamba nti at least buli mwezi tujja kubangayo ne interview ekwatagana ku bintu by'okuyowenyoyo oba ebyobulokole oba ebyeddiini tukitwalira awamu. Nkakasa nti nno omuntu gwe naye Sami K musajja mulokole era mukkiriza ddala eyayatula ekirala munnamawulire mugoberezi wa nsonga ez'enjawulo kimukakatako okumanya biki ebiri mu nsi yattu Uganda era nga olunaku lwaleero tugenda kugenda mu discussion yaffe egenda okwatagana ku balokole. Abalokole bano balinamu ebiti ebyenjawulo ddala abakulembeze abatwala bagatulabe qualification zino zivaawa era buyigirize kiwaba nabo nga bwe kifaanagana eno mu ddiini endala. Tujja kwogerako ku ba prophet abazze bakola ebintu ebyamankwetu mu ggwanga lyattu Uganda era kino kirekawa obukkiriza bw'eddiini ey'abalokole. Oli ku Focus TV ne Unique Media bali nnyo kubanga ogubira kujikiza okusubscribinga okulaba nga owerekera buli kimu ekigenda mu maaso, sharinga, likinga buli kimu kikutambulire bulungi. Samike sebo ogamba otya papa? Je ndi ogamba otya? Obulamu bugamba ki? Si bubi. Mukama afuga. Kituufu nnyo. Naye nga we nakyeyaama buli we n'abankola video. Kali akantu kwangamba ngagamba Mukama yebazibwe. Mukama yebazibwe taata. Amina sebo. Omanyi nakyeyaama buli tunaaba tukola video okujjukiza nti Mukama akwagala. Era nange ndi mwetefutefu naye atula ogera kukwatula ssaawa yonna. Oyatula ddi? Ngenda kwatula. Anti toyina lwanca. Nyina leero. Katuve ku show. Njatule. Buuza kulala. Samikege manya gange bannaye mugamba mutya mbabuuzaako mwenna gye musinzire okubanga mulaba Focus TV ne Unique Media. Nsiima kubeera nga opportunity at least ogimpa once in a while okubeera nga mbaako byenkola ki byempisaawo era nsiima nkyogera buli kaseera nti sinza ategeera ennyo wabula ebyo byowa byomanyi ebyokkiririzaamu era sinza ategeera ennyo mboowa kati oyo yategeera bwayogera kayogedde kimala. Nyina ka TikTok ketwasalamu ako kavidiyo ketwateka ku TikTok omuntu n'abuuza ayogera ngaani? Njogera nga Sami. So toyogera nga mukulembeze wa bulokole, toyogera nga gwe nti gwe akulira buli kimu. Oyogera nga kyoyogere tewaliwo wano akulembera bulokole. Biba byetuuma bwetuumi. Obulokole is a faith. Nti gwe nokkiriza nti nvudde mu bikyamu kati nkola bituufu Katonda byayagala. Obulokole ffe atukulira ali omu ali mu ggulu.
titles zino abantu zebeetunga oba zebeewa tetuzirina ezo ziba za kwegulumiza naye nga ebiri ebyensi tugenda ogenda mu zi discussion tugenda tujja batubiraba maaso eyo naye nga babuuzaako mwenna abali mu kiyumba bakulaba nnyo. Musumba wange agamba ki ono omusajja wange ani Aledi no simusumba nze nno bwe nkusanga naye mbamanyi omusajja ali mu kulyowa yes byayogera birungi eri omwoyo naye tannafuuka musumba. Aledi oyo golaba yali nagamba yagenda mu koma okumala emyezi 3 nga tamanyi biri ku nsi. Atamanyi biri ku nsi emyezi emeka. Story ye nagiwulira ne ngamba abasajja bano Mukama ng'abasobozesezza okwerinda. Mukama alina abantu kyeki kye wanali ku interview yo oba yanali ku yaani nga twogera ku musumba eyagamba nti yebbanga lyonna lyabaddewo tayogera talabako ku Katonda kati ng'alinga agamba era yeewuunya abagamba nti boogera naye ekibuzo natulekera bingi ekimu ku byo ate oba tuyogera nkona Katonda niyakulagira okukola ekkanisa ebbanga lyomaze nga otembeeta ensonga oba tuyogera nkona Katonda kati enjiri gy'obuulira abajja buli ssande okulabikirwa okukuvaawa oba waaki oba tuyogera nkona Katonda kati ebimu by'oyogera in the name of Jesus obyogera otya omuntu nga bwe njogera naawe wano I think tutandise kati era kati batusimba banange wetukunyiiza ojja tusonyiwa naye tetwajja kusanyusa bantu twajja kwogera mazima tujja tusonyiyirayo gwalaba alina facts ezisukka kuziba ziwuliddwa osobola ogenda mu comment section nenamba zesimu kweziri nitwongera okuwaya oba netukukyaza n'okukukyaza nojja n'oziwa nonyonyola abantu so togamba nti yayogeranga Sami nawe osobola okwogeranga nakigudde oba nga paatu buli muntu ali entitled okwogera ekyo kyawuliramu eddembe. So naye njala nakujjukiza abantu nti tulina charity. Esami wangamba ku charity. Tulina charity nga 23 guno December yes omwezi ogujja tugenda kuliisa abantu. Twala kuliisa abantu 2. Sami ey'omwaka guli yali etya ko nalabako bifaananyi. Ey'omwaka guli yatambula bulungi twaliisa abantu 100. Naye yali ya mulundi gwakubiri eyo yasooka mu 2023 twaliisa 5. So tuzze tukola times 2 nabeekubisaamu kati kuno twagala kukola 2. Abatugoberera ku Unique Media tusaba ebintu bino bye tukola ba Unique Media byekola buli we tukubisaamu tuba tuwolesa amaanyi g'obwa Katonda. Amiina. Because omuntu wabeera nga okoze ebyo ky'okoze ne kitayimuzinga mu katinze ali ena alaba obulabi ntandika nawe kugamba omusajja kituufu lwakikoze kino bati. Aye n'ekirala enjiri etaliiko bikolwa si njiri. Okutandika nodda ku katuuti n'oyogera omwaka ku mwaka si njiri. Sami katukozeka nakakisa kennyini ontuwulire donation zino omuntu ayagala okudonatinga oba okuba ekitundutundu ku donation yenu akola atya andi biki bye yeetaaga gye tugenda okukola twagala kutwalira abantu buwunga muceere sabbuuni munyu cooking oil buto yes buto then ku luno twala kugattako ebintu 2. Ekisooka twala kugattako kuno sanitary pads kuba twazuula oli we twagenda waliyo abaana be twalaba ne tutegeera nti sanitary pads kikulu. Very true. Ate era nga n'obusobozi tebuli. So target yaffe ya sanitary pads box 10. So gwali eyo ng'osobola ozituwa kati omuntu yenna asobola otuwa atuwe. Then ekirala ekyo nga tugamba Mukama atusobozese busobozesa twagala nakubaweerako Bible nga wetukuwa ekyokulya ekyomubiri mutuweerako ekyomwoyo Bible n'ekyo tukiteekawo senga tuba Mukama atusobozesezza. Basomede banya bali eyo ng'alina ssente enkalu yenna ayagala ng'alina ssente enkalu n'alina ekintu nti Sami jangu wano obuwunga buno sabbuuni wuuno ate oba ensinga n'okwagala
kubanga sente oli wakuwa sente kirungi naye ate wano wakuyita nti jangu olwo kino abakuwonyeza ate ebyokugenda ku dduuka ati sima biki yes. naye nga nazo tuziwelukaminga goba tosobola kikola tusobola okukikola osobola tunoonyaako ku namba zaffe 0786 02 6647 oba 0706 89 72 12 kyonna noba nga ate otwegattako tujja kuba basiimu nnyo Sami nga tuli ku Unique Media ne ku Focus TV nzikiriza nti nno omuntu awulidde obubaka obwo abantu bangi balina ebintu naye ng'abamu bonoonya na byokya temwokya ekintu kyoyina ekyo bwe kirabanga ekitono waliyo ali eri agamba ekyo ate wenkifuna mba mmaze kyolaba bayibuli nawe egambira nti balijja mu maaso gange bagenda nazimba amakanisa nakola ki abagambe sikumanyi we nali omuyala tewampa mmere we nali nga sirina ngoye tewanyambaza nti babuuze nga tetwakulaba wajjiwe wajja ng'enjala ekuluma nabagamba oyo omuyala gwe walaba n'otaliisa tewaliisa nze oyo gwe walaba ntalina ngoye tewayambaza nze so buli woyamba ali mu need oba oyamba Katonda ali nekirala Katonda tatuwa kubeera bulungi tatuwa bugagga tatuwa kubeera mu mbeera nnungi kwerabisa mbu buyambe ffeffekka no atuwa ebintu ebyo tukole ku mirimu gye egy'obwakatonda tekikugjaako oyine engatto peya 2 abaana balina 7 engatto bulaaza nga wali onzewako mu myaka nga 3-4-5 okwambala tezirina ate n'ozikwata n'ozookya zigabe gwe gyolabanga enkadola agamba nfunye ekigambo omuntu oyo aweereddwa kyagamba nti Mukama akuwa omukisa kinene n'okusinga gwe agenda okuyiriba buli lunaku so bwe nasobola naye nekino nze nkiddamu ku kyano yange nkibagamba nnyo oyo yekka akiwulira si kyabuwaze gwe oba tokiwulira tojja totuwa Sami yabyogedde era nsaba busabi omuntu yenna alina kyalina omulanga oguwidde gugoberere Sami mu show yaffe y'olunaku lwaleero oba mu content waffe waleero ndi musajja mukristaayo yogerera ddala omusajja mukatuliki era mu ddiini gye ndimu obukatuliki omukristaayo n'obukatuliki banjawulo tulinayo abakulu abatutembeeta mu ddiini era nga balinamu emitendera okuva eno wansi ku mubuulizi omusumba bigenda nga byambuka mpaka kwa Archbishop kati saawa zino tulina ku ntikko Archbishop yaba head mbadde nsaba Sami mu vidiyo eno onsigireko ku kifaananyi mitendera ki gye mulina mu balokole awo wenye tumala emitendera then ombuulire ne qualifications kuba abantu munaye abantu bavuddeyo ne beeyituuma ebitiibwa bitutamanyi na kumanya Chris gw'obadde olaba wano nga muyiriba mwenna ogenda okera kuma kyakubyewo akawempe Pastor Chris agamba omusumba ate nga teri amu questioninga tewali kubuye eyo ogenda omuyitamu emyezi 2 nga yafuuka prophet kubuyi bw'abalokole kiri kitya Sami ku side okay Mukama nyambe ebintu byengenda okwogera oleme kuvoola neme kuwulikika nga voola neme kuwulikika nga atyobola byonna byengenda okwogera mbyogera mu mutima mulungi ekisookera ddala ife mu bulokole ebyo tetubirina tebiriyo nti ono yatutwala n'olinya leve eno n'olinya leve eno n'olinya leve eno nedda tetubirina ffe tukkiriza nti atutwala ali mu ggulu Yesu Kristo waffe atutwala ate bino bye tuwulira
kati oyo ye overall nga mwe mwina bongambye nti Archbishop abeera ye yes oyo tetumulina era mwe wamwe ndowooza Archbishop waayogera kyayogedde mwenneeyo kyemukola era yenjiri ekapaka eri ku muntu asembayo kati ffe tetukirina ffe tulina omuntu omu Yesu Kristo ali mu ggulu ya communicatinga naffe through what? Through Mwoyo Mutukuvu. Kategedde mu Mwoyo Mutukuvu tekoli kalungamya atuukirwako anti Mwoyo Mutukuvu yalungamya nanti ngamba tekubaako mukulembeze ate Mwoyo Mutukuvu ng'olaba omwoyo osobola ogugira abantu bano betugenda okumenya wammanga bo bakola nga baani waliwo abavuddeyo anti ekimanyi gy'olaga so mbadde jala kukulaga kiri mbufe oyo tetumulina ewaffe tusooke kiveewo ffe Mwoyo Mutukuvu yatulungamya kati tuyina bye tuyita ebirabo ng'oli alina ekirabo ky'obusumba ewamwe biba birabo oli alina ekirabo ky'obwaprofeti era biri mu kategori eyo biri 5 sami byobomenyera tuyina ekirabo ekya pastor omusumba yes tuyina ekirabo ekya evangelist omubuulizi w'enjiri tuyina ekirabo ekya teacher omusomesa tulina ekirabo ekya apostle apostle ye mu Luganda oba ye ki apostle engeri yakinnyonnyolamu then tuba n'ekirabo ekya prophet omutume kati kyekiri kyogambye nti okeera ku makya bano bafuna birabo biba birabo kiba kirabo omwana oyo alina ekirabo ky'obusumba so ekirabo ky'obusumba oba kyawukana n'ekya prophet byawukana kati ewava confusion awo oli yeyita apostle awo n'ebyakola bya busumba ndowoozamu nti mulimu n'abava obuvyeri ye ne kimunyumira kati kiri kyowambadde ntema musingi kiri kyogambye ekyokukeera ku makya Chris ng'akubyewo ekiwempe pasita teri agenda mu questioninga lwaki yajja kugamba Mwoyo Mutukuvu yaŋŋambye kuba Mwoyo Mutukuvu ayogera Katonda aba ayogedde Katonda yaŋŋambye Mwoyo Mutukuvu yaŋŋambye kati omwana wakusona kodi nti Katonda yaŋŋambye ogenda muzzaako ki otoyina kyola teba questioningibwa naye tutegeera ku kinti ono kuliso ono akawempe ke yakubye ono kake temulimu wadde empeke ya Katonda nenki mu bufunze kulisi yaguddewo ka bizinesi akake mu interview gye twasemba okukola nakugamba ffe constitution yaffe etwala abalokole Bible era tebakulimba teri musumba yenna wano teri prophet teri ki ayogera kintu kyonna nga tekiri mu Bible banga kyawukana n'ebyawandikibwa mu Bible nga mutuufu aba alimba kati Kristo we tumulabira nti akawempe ke yakubye kabwa Katonda oba kantuke tumulabira ku bikolwa bye Kristo ayogera biki I'll give you an example ngenda kuwaza example naye nagambye esookera ddala mu Bible temulimu revenge tesomesa mbu adde wakola ekikyamu munkwesasuze kati olaba oli ng'akoze church naye ye nga omulamwa gwe gwagitambuliza yakwesasuza adde yakuloga tubimuddize awo omanya adde yakuloga tubizeeyo tubimuddize awo omanya tubimuddize tubizeeyo byanjawulo neka adde kyekizibu weyala kuntomeza nvaako Chris bw'atandika akawempe ng'enjiri egamba yakuloga tubizeeyo kale tubimuddize eyawabawo ekikyamu kyo kyoyinza okukozesa watubimuddize watubizeeyo kiba kikyamu because omulokole yandibadde agamba ki kusonyiwa
Chris kundi yakuloga yinaye musonyiwe aye nekyo kino kankikubuulireyo teriyo muntu ng'ali mu bya Katonda bya ddala nga ado yina ekizibu katugeze baakuloga oba Chris yakuloga nojja ewange nensaba Katonda nandaga nenja nenkugamba baakuloga naye yakuloga ye Chris oyo aba mufere aba mukyamu kusaidi eri kiba kitya kiina kuba nti adde walogebwa naye katusabe kiveewo so sikugenda mu details takugamba nnyo mannya do you know why because akimanyi wakugamba amanya Kristo ogenda mwagala so nga ate enjiri asiga obukyayi enjiri yandibadde kugatta kati wobalaba ngaabo nti maama wo yakuloga tolina ngeri gy'oyawukanye na musamize because woogenda mu masabo gaffe eri yo bakugamba sajja nakuli bubi sajja akuli bubi sajja tatudde because bo jukira Bible egamba musitaani omulabe yajja okutta okubba n'okuzikiriza kati ebyo byonna bakyaye beewalane omulabe ebimukolera kati batuddayo ku mulamwa nti signs Chris zaalaga mu kiwe bane munatso ntukozesa Chris tukozesa Chris kwa yatuli wano kumpi ate tumanyi atajja kunyiga naye gwalaba tekawo Richard tekawo Samu tekawo erinnya lyokola ki lyoyagala ebibala bya Chris bye tulaba nakugambako lumu nti obeeranga mu church emyezi 4 najjo ndaba mingi nga wajja osabula mini okajjukira nkajjukira noddamu ne tuli myezi 4 wajja osabula nakatokyazisabula then omusumba alemeddwa omusumba talina kyakoze kubanga yo church ekugamba eba Bible egamba jangu nga bwoli nange nakuumuza mukuumuza okwo kitegeeza kuddaabulula kitegeeza kati oba ozze adde nga oli munywi wa mwenge mulungi tujja kukuleeta era nga tumanyi adde muki munywi wa mwenge naye adde senga nziramu mutuukamu ng'abadde mu church era asaba mu bbanga lya myezi ng'ebiri esatu adde ate kati takyukangamu yadde yava mu kunywa kati awuuta pasito baako question mark abatamiva abo nina mikwano gange nga abalina n'amateeka 10 Kristo bagamanyi jegede naye akamu kokka ku mateeka ag'ekumi ge yansomera abatamiivu toleka mutamiivu muno kukubo kitegeeza wamulaba ategeera naye atamidde ngaase wamuleka wajja funa obuzibu so kitegeeza naye kennyina akimanyi wendekawo omuntu wange omwenge guno gwanywedde wadde nange ndi mutamiivu kikyama ajja funa obuzibu so kyengezawo okulaga kino kyonna nti wootegeera nti Kristo ali ku kituufu oba nedda yengeri gyakolamu ebikolwa bye Sami tulina ate kyonna kikatinga across wakati apooso si musumba wembadde nzija tulina ebirabo byeyogeddeko nga 5 ebirabo bino birina obutuufu bwabyo anti kyenkugambye ekisookera ddala obeera profeti wa Katonda omutuufu tosumba omulimu gwo si kusumba omulimu gwo guba kuyisaamu message era tuli baddembe okubeera mu kyaki ya Chris nga tulinamu profeti tulinamu ne pastor ayinza because church ejjudde ino okuba n'abo bonna olwo tutandika ebirabo bino ebitaano biyino baamu so si kujja nga gwe omusumba ye gwe ataakola ebyaba profeti yegwakola ebyaba awo ekyo nakyo sayini ya bubbi Chris ono mubbi na bulimba church erina okubaamu abantu abo abalina ebirabo ebyo byonna lwa nsonga wofuna ekirabo Mukama agenda okuwa ekintu ekyo ekirabo ekyo
abakulabyemu obusobozi obukikola. Mukama takuwa kisukka mu kimu. Kisoboka naye nze ng'omuntu wensoma Bible. Nze ng'omuntu sirabamu yalina kisokka mu kimu basobola okuntereezaamu mu comments awo. Kuba Bible si kye ekintu ky'ogamba kati nagisoma nagimala. Basobola okuntereezaamu era ekyo asobola okuntereezaamu antereeza. Kisoboka naye kankubuulire. Ngenda kuwa example ya prophet. Prophet omulimu gwe okuwa message. Kitegedde. For example, prophet yajja n'agamba Kabaka Daudi namugamba waliwo wano mugagga alina buli kimu, olugero balumanyi, alina buli kimu, naye yagenze nakkakkana oba ku bagundi yayogera mu lugero ne basically ng'agezaako kutereeza kugamba Daudi ti Daudi wakozesezza mukyala w'omujaasi we. Era Mukama aŋŋambye nzije nkugambe wakoze kikyamu. Okategedde. Ogwe guba guwedde. Yo mulimu gwe guba guwedde. Era abamu bajjanga nagamba ekindeese wano Katonda aŋŋambye nkugambe adde nti ebbanga lyo liweddeyo. Siibula ab'eŋŋanda zo neki ogenda kufa. Ogwe guwedde. Oyo yani? Oyo prophet. Sami, omwezi guno agituusa. Bikindaga ogenda kukola kino. Okitegedde. Era prophet kizibu nnyo osanga mu Bible nti prophet n'akwatagana n'egundi ne basaba essaala okufa obufi. Prophet talina wakiyingiriramu. Yo gugwe gwakuleeta message. Yagireese. Kikakata ku musumba. Okitegedde. Kyobola mu Bible omwo erinnya ndyerabiddemu. Naye omwami yajja n'aga omwami weeteeke n'ennyumba yo ogenda kukola ki? Kufa. Omwami n'akyukira ekisenge n'asaba tosobola kuntwala kati Mukama. Nakola kino, nakukolera kino, nakukolera kino. Kono kakulu musaba Katonda naye Katonda olina kye waligga omukoledde. Kono ye yasaba. Kuba yabimenya n'obimenya. Mukama tosobola kuntwala kati. Nakolera kino, nenkola kino, nenkola kino. Lwaki kati? Ndeka. Alaba yeebuuze kugwe leero biki by'osobola omumenya. Senga jakati. Biki na biki mpempaayo bibidi by'osobola omumenya nti Mukama tosobola kuntwala. Nkoze kino. Nojja kwesanga ffenna abali mu nsi eno abasinga. Twesabiranga ffe, tukola byaffe. Mukama mpaayo kino, Mukama mpaayo kino, Mukama mpaayo kino. Batono nnyo abafukana ne bagamba basabire ku balwadde batamanyi abali emulamu. Naye tumanyi kusaba. Naye batuwayo akaseera ako ak'okusiriikirira twefumitirize tusabe. Okanyanze nze jalagenda bweru. Mukama mpa kino, Mukama mpa kino. Okategedde. Naye omusajja yakuba ekisenge. Naye Mukama nedda. Katonda n'awulira. N'amwongera ki? Era n'alagira profeti genda omugambe Katonda awulidde essaala zo emyaka gyongeddwako. Si pastor. Kyokka abasumba tebaaliwo. Baaliwo. Ba evangelist tebaaliwo. Ba teachers tebaaliwo. Naye yatumira prophet. Ya prophet nadda n'agamba Mukama awulidde essaala zo. Bakongeddeyo emyaka. Linaagenda. Ogwe guwedde. Alese obuvunaanyizibwa eri bano abalala ng'omusumba okuluŋŋamya omuntu. Prophet w'abeera mu church nga mutuufu asobola okugamba nti okusinziira ku bubaka Katonda bwampadde. Waliwo eggwanga, for example, eggwanga Uganda. Obulabe bwerokedde. Naye tusabe. Afunye obubaka abuleese abwanjudde kati abasumba bano abeegayirizi abali mu church basobola okusaba. Kyekiri kyogambye oli kye yagamba Mukama nkoze kino. Mwaka akaseera olwo. Basobola okusaba ku lw'eggwanga
era Katonda asobola okukyusa era naawe obaka prophet n'amugamba mpulidde Saala tekijja kubaawo nti bannange kye twali tugambye mu 11 tekikyali oba kyongezeddwayo. Exactly. Evangelist yaba mubuulizi wa njiri ayawukana atya n'omusumba? Omusumba abeera bit lenient abamu n'ekirabo ekya lenience bakiyita batyo okubeera lenient okubeera ng'awuliriza. Omusumba abeera awo asobola okuwuliriza naye oba okyali mu bikyamu kuwuliriza nga nekyuka kubuulirira okitegedde listening the more of counselors agirina kubanga omulimu gw'omusumba kugatta kyaki obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima. Wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto, tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu, ebimmonde ku matu, enkovu ezizimbye oba nsundo, byonna tubibuzaawo. Ate nno tetukoma okwo, era tujjanjaba ulcers, sukaali, pressure n'endwadde endala nnyingi. Abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde. Tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri. Olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri. Linyweko weetangira okulwalalwala. Ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs. Njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo. Byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde. Jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko, tujjanjaba cause, tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 lwenda kyenda mu mwenda noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Kubeezaawo church kati nkubuulira amazima prophet asobola kubeezaawo church. Prophet omutuufu talina nnyo budde bwakuwuliriza ebyo bye mugamba ba pasita ebyo mu kansoli. Kuba yo obubaka bujja buzibu bubawadde n'abubawa. Kati ate omusumba ye kyalina kyasobola okumanya nti kati ono yakalokoka. Tumukwata tutya? Yeetaaga mata. Emmere ekaluba tannatandika girya. Okategedde. Ono Kristo yakajja mu church alina okuba nga ayagala nnyo atusoke tumuwanirize n'ekidongo kino okumukuuma kuma mu church no tugenda mukyusize no tuti. Prophet tabirina, apostle ebyo tabirina, evangelist tabirina. Omulimu gwa apostle for example gwe kujja kutereeza church. Waliwo kiganye nti najja n'agitereeza amba zitandika nawo. Naye ate si yagibeeramu. N'agenda. Ajimaza agisetinze apo n'afuna omusumba waawo n'amuteekawo ne bamuta bo ne bagenda. So ba apostle tebatuula wamu. Okategedde. Oba otandise ofuna enjawulo. Ogenda obansengekera. Beebale. Ogenda obansengekera. Okitegedde. Nti church entuufu oba church yonna yandibaddemu n'abantu abalina ebirabo. Twabiyise birabo. Mbiyise birabo. Bibanga birabo. Yes. Ekitone bino tebiri mu kitone because mu luzungu ekitone si a talent. Talent is a gift from God. It is a gift from God. Naye kati wano for the lack of a better word nze mbiyise birabo basobola okuntereeza eyo. Ekitegedde kubanga Katonda yasiima nakuwa. Yes. Tegeera. So kyembadde kati togede ondaze prophet ondaze apostle ondaze omusumba tubulayo evangelist. Evangelist obalaba
evangelist omulimu gwe kuleeta abantu mu church yegu abagukoze be oba olaba abali ku nguudo bo omulimu ogwabwe gwa kuleeta abantu kubajja gyonna gye babajje si basumba kyova olaba si basumba omusumba kye nagambye nti omusumba nno mukulu nsobola okuva wali ku street ne mala nenkola kyaki nenfuuka omusumba kati wava obuzibwa nti kiki kye tugambye nti badde ku street yawo nenjogerayogera nnyo munatandika okusiima byenjogera nentandikawo kikyamu because ekyaki bategenda kubeera nga etambula bulungi gw'omulimu gwo kuleeta abantu mu kyaki yonna gy'obajje kyova olaba baba babuulira n'obasemberera ng'oyagala bulokozi balina kyaki mwe bakusindika titukuŋŋaanirako wano so okujja n'okuŋŋaana naffe wano omulimu ogwabwe kubaleeta kati we babaleeta be bana batembeeya enjiri ku street waliwo abagenda nga batambula nju ku nju tobamanya abo tasobola kubeera pasita tasobola kubeera musumba kubanga ekirabo ky'obusumba kiri takirina because kati omulimu gwo gwakubaleeta mu church then why Sami kati confusion yange yino wano tuli mu kanisa leero tulinamu omusumba waffe nga line up yonna nga bwegyogedde weeri nkeera ku makya nange mpulira muli obusumba obunzijirire nti kijja like nkyawula nti oba like how do I feel it era bwe kimala okujja singa kirabo kiba kizze balina kindabamu oba nze mwenyini nkeera ku makya ne ŋŋamba kangende ntandika okusumba muzimu gubanga muzimu ogukulinyaawo n'ofubutuka mu church we swi ku street n'okolayo akawempe obuzibu bwe tuyina njagala ba transition eno mbadde mulokole nga Sami ngenda mu church netusaba netusinza netukola biki kati kitwalewo adde kitwalewo oti church is more of a family. Omusumba yagatta family ewaka kitwale nti ye taata ayina omukyala ayina abaana naye buli mwana ayina characteristics ze ayina neegisaayi okategedde naye n'omukyala gwalina naye ayina characteristics ze naye taata ono ayina engeri gy'amanaginga amaka gano buli omu n'abeera happy ye musumba kyoba olaba mu Bible bakugamba kizibu nnyo oli okubeera omusumba ng'amaka ge gamulemye kyolaba bakugamba obuweereza buno butandikira waka mu maka okitegeera era wosanga bali kati Sami ekibuzo kyange bwe kiva njagala kunambula kati kyenga ekibuzo kibadde ki ekibuzo nkiri bwe kiti tulete example ye family nga bw'ojogedde nti mu setup y'ensi omwana wamaliriza okusoma waba mulenzi ng'alina obusobozi obusobola okwetandikirawo amaka taata amulungamya oba muteekateeka n'asobola okugenda mu bufumbo obutukuvu njagala kulaba transition y'okuva mu ggwe abadde asabira mu kyaki gundi okutuuka okwetongola naawe ofuuka omusumba ewalala kibeera kiti ekyo anti kati kyenkugambye wali wetwalanikidde ne Chris nti mpulirayo abagamba nti gundi yanjiwako amafuta nenfuuka omusumba ekyo kikyamu tuddayo wali nti yes omwana wabeera ng'ali ne adde kitaawe mu nnyumba atuuse okuwasa agende naye atandika amaka ge alina okuyita mu right channels siwe kiri right channels olina oyitamu eventually n'ofuna amaka go kati right channels zino ono zalina oyitamu okufuuka omusumba kye nagambye kiri between him ne Katonda we si between him ne taata we kati otegeerera nti adde kituufu nti oyinza okuba oli awo oli mulokole era osabira mu kyaki gundi n'ofunamu ekinyegenyege ekitandika okukolawo kyaki eyiyo Katonda ayinza okuba aleese obubaka ekirabo ekyo kisoboka ekirabo kize n'akikuwa naye ebikolwa by'ogenda okukola byebitulaga nti ye yakikuwa
oba gwe wali mu bibyo kye natandikiddeko okategedde kubanga buli omu aba kyeki kansuke mmaleyo wali nti oli waleeta abantu okuva ku kkubo byonna gy'abajja n'abagamba n'abaleeta mu tukuŋŋaanira wagundi abawerokaminga mu kyaki ye musumba era n'abanjula ati home n'abanjulira bana basangiddwamu webale kati ate abasomesa we batandikira ne batandika okusomesa bano abantu ekigambo ekituufu waliwo omuntu nga musomesa nga wajja nakunyonera kino oba toyagala kutegeera otegeera kyoga gwe towalabangako olumu taba musumba okitegedde ebiremye olumu omusumba gwe baloopera owategedde omusumba abeeranga yaddukanya amaka ago mu njogera ennyangu head yalungamya nti kino kikolero kiti kino kijja kukolero kino wekiti otegedde mu kanisa muno hayiraki nga bwe tuzogeddemu zino oba ebirabo bwe tubyogedde era kyobulaba n'omusumba byekira waliwo ekisinga kinnaakyo omusumba mukulu kuba omusumba asobola n'okutuma naliko ne apostle mbamuyita Richard ali USA eyo naye muno ekyewuunyisa bagenda ne basetinga ekkanisa mu kifo nga kino ne bajja ne bafuna omusumba waawo n'abeera omusumba naye munne automatically babeera under him naye nga bebakoze kuba omusumba asobola otutuma ti bannange apooso gundi mugendeeko mu buweereza bwa gundi buli waliwo ekiriwo so omusumba kikulu va ku bino ebyabano ebyuganda byendaba ababizanyiramu sami nga tuwumbawumba ensonga eyo esooka waliwo essaawa zino ekiri mu balokole ekya theology oba ogenda okubanguka mu ssomo eryo era okulungamya abantu kino kikwatagana kitya nekiri kyoyogedde kati kiriwo ekiti adde okulokoka abamwoyo okkiriza n'amutima go n'oyotera ne kamwako ti ndokoze kitegeeza okoze endagaano spiritually true n'obatizibwa ng'oweetegeerera n'oyingira mu ndagaano fuli sooba olokose bayibe eno woba ogisoma ng'ekitabo osobola ogisoma n'okikuba wali nga twasoma akatabo ka SST naye oba toyambiddwako Mwoyo Omutukuvu tojja bitegeera ojja bisoma ng'ebyawandiikibwa omwo obikwate ng'abantu baffe abamu kitegedde era yajja ojja mugamba ekintu agambe naye wano baayogera bati nejjukira mu Katonda Yesu atugamba nti wataayogera mu ngero teyayogera wataayogera mu ngero teyakola ki teyayogera so kitegeeza ebintu ebisinga woobisoma weetaaga okubikkulirwa okw'enjawulo okwa Mwoyo Omutukuvu otegere kye yali ategeeza kyekitwala bano okubanguka nedda kati Mwoyo Omutukuvu era tomufunira mu theology obeera ng'otambulira mu mpisa entuufu Mwoyo Omutukuvu oba naye okitegedde kakati ki ekitwala abantu mu theology waliwo ebintu ebyajja mu nsi eno nga byo bya mubiri for example tutera kulaba abakaayana bino ebya simanya busiraamu abalokole ntera obasanga ne ku paaka enkadde awo webali exactly kati theology kyayambako ki okugenda okusoma theology kukuyambako mu bwongo buno the understanding of the flesh okuteekamu
mwe tulina obwongo buno Katonda bwe yatuwa so theology educatinga bwongo buno Katonda bwe yatuwa nobanga nga onaakwata nti bakubuuza ekibuuzo mu mass communication adoloko wagenda n'osoma ansi oba ogirina okwawukanako n'oli naye okubikkulirwa tekuli mu theology oba ntegerekeka nti senga oli akkuba ekibuuzo wano mu bunagane kati mwabalokole nga gwe mugamba nti w'amaanyi yajja ne bamutta nga teyali w'amaanyi ne Yesu gwe mugamba abamukomera babba emisumaali exactly olwokuba wasoma theology oli ansa ebyawandiikibwa ogenda kuba nabyo kati wofuna ekyawandiikibwa mwe mutukuvu oli gw'olina ajja kuyambako kibikkulirwa oddemu ono bulungi teriyo bakifuna bufunyi ne bakyetimba ne batukinako ne bagamba batya kayasomye theology anti we wali obuzibu abantu balowooza ogenda n'osoma theology olw'ofuuse musumba okumanya Bible tekikufuula musumba era n'agitimba wali ewaka oba mu church bamutikidde omanya abantu amanyi Bible kati osinga sitaani okumanya Bible musumba Sami awo tujja kusulawo mwebe byonna bye tumenye nina kina kyengenze ntegeera kyensiwanga nnyo makulu so theology kankagire bulungi abakategere theology ayamba bwongo buno bwe tulina buno obwensi kuyambako overcominga n'okulizoninga ebintu by'enjawulo kati wobe nange kuba omwana ayinza okuba ekibuuzo naye nga oba tewasoma nnyo theology oyo mutegeera basically theology basomesa byawandiika approach omwana ayinza okukuswaza very true so kikuyambako nti kibaawo kati naye era wookifuna nga toyina Holy Spirit eri ekuyambako kuba Holy Spirit yawandiika Bible kati nga toyina muntu oli yawandiika Bible kutegeeza nti nali ntegeeza ki era oyinza obutabitegeera kati kino kiyambako ekyo Sami omulabi wa Unique Media ne Focus TV nkakasa nti nno waliwo byoze otegeera waliwo byobadde omanyi waliwo byoyagala okuwabula nga byetwagambye nti tuli free okukyaza wano n'otangaaza okusingako byogedde nga Sami era ye okumanya kweko ate ne wengenza obukyamu muntereeza goyinza okuba nga gwekimanyi bulala era nakyo tukyaniriza mwabo abantu bennyini abeetondesewa balina ebirabo ebyenjawulo nga bwogambye ebirabo bigabo eri Mukama Katonda mulimu ate abazze babikozesa mu nkozesa etali ntuufu case in point njagenda nku live example ku online kuno wa social media kuliko omusajja trending ennyo bamuyita Prophet Matayo Prophet Matayo nazze ayogera ebintu bingi nnyo mu ggwanga lyattu Uganda ebyasooka ne bitulowoozesa nti erabika omusajja byayogera bituufu era ne bamugoberera nnyo bamuwa attention gy'oli abalamu wano nga 12 Novemba omukulu yagenda n'agamba nti mu ggwanga lyattu Uganda wagenda kugwawo ekintu eky'obulabe era mukyerinde ne mu ggwanga lya Amerika abaana bajja bamupinga nga 12 Novemba abaana tandika omukyekinga buli ssaawa Prophet tubulayo essaawa 3 Prophet tubulayo essaawa 4 olunaku lugweko Prophet olunaku luweddeko tirina kye tulaba mukulu we yajja enkeera nga bagamba wala ennyonyi eyagudde mu Amerika ndowooza mwe temwakiraba nulaka temwakifuddeko nemuku ebyo nali nkola ki mbalaga ate mu Uganda Prophet n'atugamba ekye Uganda sina bya defensive kije yakozesezza naye yatulwaddeyo n'ensaawe endala eyazuuse era emu ku bipya ebyazuuse Sami abantu bano nga tuli mu influence y'emitimbagano nga tuli mu influence y'okubeera nti buli muntu saa zino buli waali afunirawo information gy'afunirawo balekawa obulokole nga bo era kiyinza kutusigira kifaananyi ki eri okukkiriza naddala ngaffe abagoberera ekisookera ddala teri ayinza kusuula bulokole bana abakomerera Yesu babulemwa ekyo balina okutegeera bonna ababulwana tebajja kusobola ekyokubiri kituswazaamu kitulabisaamu nga bannakatemba kitulabisa nga abeenoonyeza ebyaffe
tulabisanga abafere naye bantu butabeera nnyo observant fe abagoberera abagoberera omanyi tuli mu society nga twagala nnyo ebintu ebiwuniikiriza kakati oyo omukulu ye Prophet Matayo saala kumuyisa mu mukamwaka ye Prophet Matayo oyo gogambye ani oyo saagala do you know why Neda so okusinziira ku kyenzikiriza mitiza n'embarrassment kiswaza why omukulu oyo emabega waliwo be yalangirirako sawa yonna bafa tebayingira mwaka 20 oba yali 2023 oba 2024 saa yonna bakola ki webali bamoga oyo omukulu yatandikako n'okutunda ebikomo mbw'ogula kino obeera weetangidde era abaana abali eyo mu mugundi bananjulira abaana abalaba abali eyo mu biyumba bw'obeera ng'oguze ekikomo kino oba weetangidde kyakopa ebikomo ebyo bya kopa era no Prophet Matayo oyo okitegedde era abantu baabigula waliwo audios twali tulina baabigula so nakolako ne ku share ku channel yange kati amazima gali we gati Katonda nga nakukolera tabayambibwako kyova olaba wadde naye toli mulokole tomanyi bya Bible ati okamanyi nti Katonda wa bujja so ekiri tagatibwako omanyi lwaki Katonda okujja okuzuukiza Lazaro yatwala ennaku 3 musoke mukakasize ddala nti oli afudde aleme muzuukusa mugamba ati nafa kadda kyassa naye ajja nga mwenna mwakakasa dda nti omusajja yakola ki yafa aleme kusheyalinga kitiibwa kye kati wootandika okutandika oleeta ebikomo bino oba toyawukanye nnyo nabasamize sigambye nti musamize naye batuyawukanye ku bikolwa by'abasamize kwata kati oyawukanawa n'owayiriza gamba kawirizi kano tokajjaamu oba kwata akati kano kateeke mu dduuka lyo bakasitoma bajje ne mulimu gwogukuuma so Prophet omutuufu ye muki kansoke nkibuuzo ŋŋambe omusajja oyo kiki kyotegeeza kyeŋŋamba ddiini ki yayita Prophet owani oba Prophet ki wakati oyinza okweyita Prophet kituufu nga tumuliko omusajja tumwogerako weeri nga si wa Katonda Prophet wa Katonda kuba yalabikirwa owaayi ennaku zino ng'akamwenyu tekakuva ku matama anti nafuna abantu abatuufu mu by'ettaka n'amayumba Yosam Properties bano bakufunira ettaka mu buli sayizi yonna gy'oyagala oyagala lya kyapa oba lya ndagaano oyagala lyakulimirako oba lyakulundirako naawe ayagala ery'okuzimba basangibwa Nansana okumpi ne Nansana Municipal Council bakubire ku ssimu 0748953 okyalaba Focus TV okyalaba Unique Media era omukulu Sami K musajja wa Kabaka oba musajja wa Mukama akyali mututangaaza kwabo betugamba abasumba oba ba Prophet ab'ekimpatiira nga bwe kirogeddwa aliwo ne gwatayagala kuyisa mu kamwa kati olaba adde nkyola mbadde nkubuuza ndowooza n'enkuba kyevudde etandika okutonnya nkubuuza nga tennaba kweyongera nnyo esewo oŋambye muki nkugambye Prophet wani wa Katonda era gamba Mukama yamulabikidde era ne bino bibino wammanga yatugamba nga Raila Odinga tannafa natugamba waliwo omunene mu Kenya agenda okufa era namala n'akola ki n'afa so kimuwa enkizo kati olaba Katonda Yesu yaddayo mu ggulu yatugamba nti zirasanze abali kuki kunsi kubanga mu Luganda bakiyita kyomulyolyomi naye ng'ategeeza sitaani
kubanga omuliro gyali naye temuggwaamu maanyi kubanga mpangudde. Kitegeeza eno ensi ogiraba sitaani agirinako obuyinza. Ensi gye tuwangaliramu sitaani agirinako obuyinza. Lwaki Mukama yakikola bw'atyo tulekera sitaani? Olaba Yesu bwe yali yakamala okusiba 40 ennaku 40 wali avaayo ati yasanga sitaani n'alyoka amugamba tunula wansi olaba ebyo byonna vunnama onsinze mbikole ki mbikuwe. So kitegeeza byali amulaga byonna byali byakunsi ezo ensi agirinako obuki. Kakati njagala kubuuza lwaki atuwaayo? Lwaki aba yatuwaayo? Lwaki atulekera sitaani? Ani Katonda olina obudde oba onandeeta lulala nsaba ako omukulu engeri gy'akogedde kitegeeza olukalala luwanvu okunnyonnyola kubanga ebintu bya Katonda obiraba si bya yes or no. Okitegedde because wenna akyogera n'okikomya mu kkubo bajja kunfuna mu very true. Tujja kitangaza mu maaso. Yes. Naye kye mbadde malayo mbuki nti omuntu ogamba nti oli ajja ffa oli ajja kufuna ssente kati olwo balaba endaba abagira emipiira gundi egenda wangula Arsenal ejja kuba maniyo. Arsenal ejja kuba maniyo. Ebyo byonna si bye biraga Katonda kuba byonna na sitaani asobola obbikuwa. Okategedde sitaani asobola obbikuwa. Profeti oyo goŋŋamba yali akozeeko ku profesi ey'obulamu etya nga si yakufa si yawaliwo ekikyamu ekijja si yawaliwo nga kyo kirungi nti katugeze nga ki nga kirungi nga si kyakutiisatiisa. Tuli mu byabufuzi saawa zino. N'agamba nti Robert Kyagulanyi Ssentamu 2026 agenda kuwangula. Ekyo kiri kitya kyabulamu oba kya? Ate n'ekirala nakyo tunda agendayo ojja kunfuna bubi. Naye kyengezako okujjayo nti kyengezaako okugamba kale katugende n'ekyo for starters nga kirungi. Omukulu oyo simugoberedde nnyo bbanga ddene by the way. Ennaku zange gya trendinga byonna byempulira bibi waliwo ekyobulabe ekijja. Kyembuuza waliwo kino ekijja eggwanga ligenda kusanga kino. Kati ani asinga oleeta obulabe? Sitaani. Kati oba okolera ani? Profit talaga bibi oli owaddala gwe gwatugambye. Kyengezako kulaga nti ebbanga lyonna lyengoberedde omusajja wammwe oyo eva ye waliwo ekikyamu ekijja bannange mwetegeke waliwo n'agenda offa bannanze mbabuulira okategedde profiting mbuulira lwaki emirimu gyange gigootana genda mu inbox. Okategedde genda mu inbox naye ate omanyi sane ze bali batunda ebikoma ebyo nandibaddeko gwe nkubira ne mubuuza ky'olina wakigula mmeka Profit Matayo n'owulira ssente era bizinensi eyo baagirimu n'omwami oyo gwatera okukola ennyo naye ate nga musajja wange oyo atera omuso y'ebibuuzo naye nakimugambako nemugamba what you guys are doing is wrong. Manzi balinzitira ku mazima. So n'ekirala prophet omutuufu taddamu ebyo mbw ate simanya waliwo agenda okugira naye ate sijja mubagamba. Prophet ajja ne message eri very clear. Kuuna kuweeruti mwami gundi wooteetereza ogenda kukola ki? Kale oba kiba kisaana kwegamba omukulu Matayo tatuwa specifications zimala tuwe gundi ogenda kukola ki? Kale waliwo ba prophet twa mu Bible waliwo abantu abamu boogenda okuwako prophecy nga bali mu bitiibwa nga mutuufu wonna ajja n'oyogera oyinza okuba mu bizibu naye awo Mukama akuwa amagezi okwogerera mu ngero n'osiga ekifaananyi era ffe abategeera tujja batutegeera nti omukulu n'agamba ono
Okategedde kubanga ate ne prophet yennyina avaayo n'ayogera ku basajja Katonda n'ayogera message naye ng'agyogera ku bakulembeze naye ng'ali very direct nnyo era naye taba wa Katonda kubanga teri bukulembeze butavajjiwa so kiri ne mulimu n'abasumba b'empulira abate abakola ng'ekyo ekyogamba anti nabo baba mu byabwe Mukama yandaze talifuga ggwanga lino omuntu Katonda gw'atadde mu kitiibwa kye kyalimu as of that time kyono president ono gundi wojja n'omu kubajjukira aba ne powers ku nsi tukolerera ggulu era message oli mu kuwaya ggulu kituufu naye ate olina okuba ne mwoyo w'amagezi ogiwadde otya okategedde kubanga osolo nkwadde example ya Daudi ono prophet abakujja nga agwa bugwinga bano Katonda ngambye wenenye ogenda kuba ki era solo mugambo oyo mumutte kuba obuyinza yali abulina naye yamuyitawa message netuuka yennyini Daudi n'agamba oyo omusajja mubi nnyo yakoze kikyamu nnyo yeetaaga kukukangavula namugamba mukama wange yegwe okategedde gw'adde ogamba okukangavula yegwe osegedde kati bano prophet we bakuwadde message atugeze ogenda jjuwa abantu abo abalina powers siga ekifaananyi nti bannange omusajja yambala akakofiira akakulu ne jaketi weebale naye nga facts bwe tuziwulira tutegeera ategeeza gundi okategedde ezimu ezitalina nnyo buzibu nazo zituweerezo with the facts kwa Katonda takuwa ate ne yeerekerayo olumu aba akuwadde akuwa naye gwe otandika okujja n'oŋŋamba kati waliwo omuntu ow'amaanyi ali mu Kenya omwo ajja kufa kyokka ati tetuganya amaanyi gasingagana mu Kenya omwaka guno wakafaayo ow'amaanyi omwo gasingagana kituufu era Raila Odinga gwe twasinga okola ki kubanga asobola oba w'amaanyi ng'athireti exactly Kachoga wakafaayo omwo mulekera ebintu by'ekisiro okubuzaabuza kale kati 12 yatuuse leero mmeka 15 tubadde ki Amerika enyonyi yagudde kati wulira Bayibuli egamba Katonda takyusa mu kigambo kye kyayogedde leero nekyakyakola ki omuntu yenna eyeeyita prophet puliriza omuntu yenna eyeeyita prophet gwe Matayo naye ng'awadde prophecy n'etatuukirira kitegeeza butegeeza nti prophecy eyo teyavuddewo ono ate erya ntama Katonda wabula yavudde walala Sami siyinza kuzzaako mukono otherwise obadde mulabi mulungi sijja mukiriza na kusiibula kubanja muzze era twogere ebirala badde mulabi mulungi vejje twatandikidde mpaka wano tutuuse nkwebaza gwe ya subscribing edda era nempita n'oyo atanaba ku subscribinga twegatteko ku Unique Media wamu ne Focus TV tubenga tutambulira wamu era tumanye ebintu bingi nnyo mu nsi yattu Uganda social life political and other aspects za life zonna tugenda kuba tuzikuwa wano era n'abantu ab'enjawulo bulaba notification manya tulina ekipati kikoze ki tutuledde Sami webale show webale taata webale obubaka era nkakasa nti njize amina omanyize ndi muntu akola show n'enjiga kyekisinga obukulu I listen and understand ate nebyo tategere n'obuuza nembuuza enena bagambe sinze epitome y'okutegeera waliyo okutegeera okukusuka gwe otegedde ebyo byebyo byomanyi basobola n'okuntereeza oli asobola byogedde bifu kanzije musomesa era ndi ready to learn tugenze bye. Ebyo byowulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.